national census kitegeeza nti government oba eggwanga libala abantu baalyo lisobole okubateekerateekera. Era kibi okuba nti waaliyo abalwana nga bagamba tebajja kubabala, era nga balabanga abatafunamu mu kubabala. Okufunamu mu kukubala tekuba kwa lunaku lumu. Kati bwe tumala okubalibwa kitwala emyaka 10 okuddamu okubalibwa. Assumption ebeeri nti waliwo bangi abazaaliddwa abatamanyiddwa muwendo mu data gwawamu, ate wabawo bangi abafudde oba Mukama baayise. Kati mu myaka 10 baddamu ne bagamba nedda katuddemu tubalemu. Mu kuddamu okubalamu basanga oluusi ebiseera ebisinga basanga namba yeeyongedde. Ne bagamba okay, katwetaaga eddagala bwe liti ne ssente zeetaaga bwe ziti. Society entono esobola okuddukanyizibwa economy entono. Society ennene eba yeetaaga economy nga nnene nnyo 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 nnyo. Era nga bw'obeera ewaka ng'okyali singo n'obanga ne capati emu ekumala, nane tosobola kuwasa ne muzaala n'abaana ne banamu bo ne bajja abeewamwe nabo bakyala, ng'era okyaleeta capati emu, oddamu ne weeteesa okusinziira ku numbers eziri ewaka n'ogamba okay, kati nteekwa okwongera ne mu kukola kubanga abalya bawerako. Kati n'eggwanga lituuka esseera nga lirina okubalamu ng'abantu bayitirira okugamba tewaliyo ddagala, enguudo abantu ziba tezikyabamala, buli kimu kiba tekikyamala. Kumbe waliwo omuwendo oguba gweyongeddeko. Bwe bagumanya statistics ezo ziyambako. Kati abo b'ensi ye gavumenti. Naye ensi bw'eba ebala abantu baayo, naffe abantu ba Katonda tulina okuvaayo ne tweyanjula maaso ga Mukama nti Mukama olina abantu bangi mu nsi, ye ggwe Katonda abalina omubiri bonna, naye ffe tuli babo, obulamu twabukuwa. So weeyanjula maaso ga Mukama Katonda n'omugamba Mukama mbalira ku abo boogenda okuwa omukisa olunaku lw'enkya. Nsaba mbalibwemu abo boogenda okuwa omukisa wiiki gye tuyingira. Nsaba mbalibwemu abo boogenda okuwa omukisa omwezi gwe tuyingira. So tubadde n'omukisa nti guno omwaka gubaddemu national census. Lwaki Mukama yambikulira okusaba n'okusiba ennaku 21? Tulina okubalibwa mu maaso ga Katonda. Tulina okunoonya Mukama ne betunaamunoonya babiri, naye Mukama ategere nti bana babiri mbalina. Tutegeregana. Of course tetugenda kubeera babiri. Millions and millions, if not billions and billions of people that are seeking God with us. Now, ekyokubiri, omwezi ogw'omukaaga emyezi gyaliraaniganye guno ogwokutaano gwe tumalako ku lwokutaano luno. In fact tujja kumalako ne night prayer, tugenda kubeera ne lanchawa ku lwokutaano, kutandika n'enkya ngenda ku anointinga mu lanchawa zonna paka Friday nga tupursuinga our dreams. Friday ejja kuba very special nti tugenda kuba tumazeeko emyezi egisooka tuyingira makati g'omwaka. Friday egenda kuba very special. Tujiba ne lanchawa mu maanyi, tujja kuba ne night prayer. Naye bwe tunaakoona mukaaga ogw'ekiro tujja kuba tuyingidde mu senta y'omwaka. Nga bwe tujjaganya ne tusulayo era ne tuwayo ensonga zaffe ez'amaanyi nga tuyingira entandikwa y'omwaka nga 31, kitugwanidde ne ku lwokutaano luno nga 31 okujja tujjaganye mu maaso ga Mukama kubanga atukuumye okutuuka mu makati g'omwaka. Naye ate okujja tumusabe omwaka tugumaleko ne success. Era bwe tusimbula wano nga tumaze night prayer y'okulwokutaano nga 31,
ate tuba tujja kuddamu tugende maaso ga Mukama mu ngeri eri massive nga 3 mu Desemba ng'awo tumutwalira program ez'omwaka tutwala program nga tumwanjulira omwaka gwaffe ogunaatubeera mu maaso gwa 2025 nga bwe tunaasaba gubeere. Tutegeregana. So olw'okutanula wiiki eno jangu ng'okimanyi tukulosinga first half era bwe zinaawera ssaawa 6 ogw'ekiro nga bwe ziwera ssaawa 6 ogw'ekiro ne tuba nga omwaka ogwo tugumazeeko tuyingira omwaka omulala naye ku 6 ogw'ekiro ku mulundi guno kulw'okutanula wiiki eno ku Canaan Land tujja kuba tumazeeko ekitundu ky'omwaka nga tuyingira ekitundu ky'omwaka ekirala. Era ku 6 ogw'ekiro bingi ebijja okukyuka nga n'ennaku z'omwezi kweziri. Ennaku z'omwezi kalenda yaffe ejja kubeegamba nti kaakati lumu Juuni. Yensonga lwaki ekisibo tusaze otukitandika enkya. Wiiki esemba yeefundikira Meeyi, omwezi ogubaddemu okubala ogwo tubenga nagwo tugufundikidde bwe tutyo nga twewaddeyo mu maaso ga Katonda mu kusaba n'okusiiba n'okukola emirimu gyaffe. Kati ate tulyoke tuyingire ku Lwokutaano ekiro nga tuli ku Canaan Land tusuze mu night prayer. Abalala mujja kubeera ku Salt TV, abalala mujja kubeera ku Salt FM, mujja kubeera ku Salt Media app, ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok. Abaana abo baleeta innovation eyo, baleeta technology. Buli kakutu konna tukakozesa okutambuza enjiri. Awo tulyoke tuyingire ate mu mwezi ogwa budget. Ng'okyagamba Mukama akubale ate weetaaga Mukama akuteeke mu budget ye. Ensi ne bw'eneegamba nti ogenda kufuna obuwumbi n'obuwumbi oba obutabalika nga bwe babwogera ku mutemwa gwa budget, naye nga eggulu ligamba nti ku budget y'eggulu ovuddeko, budget y'ensi ku bana babakutadde ejja kuba meaningless. Njogera n'abasajja n'abakazi benkakasa nti mutegeera Katonda bw'akusalayo ku budget ne bw'oba nga gwe gavana wa banka nga gwe onoozisayiningako oba ogenze, budget eba tekugasiza. So ne babatema omutemwa ne gwenkana gutya nga gugenda kujja mu department yo, naye nga Mukama takulina mu budget eyiye, nga mu budget ya Mukama wavuddeko, Kabaka weddemu baaba. Si bwe mwogera?